Ewe balinyo kubanga okyali ku Salt TV kitundu kya kubiri ekyamawulire gaffe ag'omunnyo ku 3. Ekitundu kino tugenda kitandikira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Abamakolero abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Manufacturers Association batuuseeko mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga balina ekiteeso nti singa munnayuganda aweza kapito wa buwumbi 20 abeere ng'asonyiyibwa emisolo. Mu birala bye basabye baagadde emisolo gikendeezebweko egigibwa ku ngoye ate basobole n'okkomako ezengoye eziyingizibwa munda mu ggwanga. Ebyamasomero nayo byogeddwako ebikozesebwa wabula ababaka tebabakkiriza nga babawadde ensonga nti emisolo gino gye giyimirizaawo ate ebyenfuna by'eggwanga. Etteeka eragira okuwa bannamakolero kubanga tebasasula musolo bateekwa okubanga baweza obuwumbi 10 obwa $. Kakati olunaku olwaleero bano bavuddeyo nga basaba palamenti ebenga munongoseze z'emisolo empya ezitunuuliddwa kwe kubanga kino kikendeezebwa ng'omuntu w'obuwumbi 78 akkirizibwa okubanga asobola okubanga asonyibwa okusasula omusolo. Bannamakolero beegatte mu kibiina ekya Uganda Manufacturers Association nayo ne balekako mu kakiiko ka palamenti ak'ebyensimbi akakulembera omubaka Keefa Kiwanuka baagala ennongoseza zino ez'omusolo zibe nga zitandika omwaka gw'ebyensimbi mu kiwandiiko ekisobeddwa Dani Birungi bano bagenda maaso ne booleka nga batayagala kuwakanya nteekateeka za gavumenti mu kukungaanya emisolo nino balina engeri gye banyigirizibwamu ekirwadde kya COVID. If we punish, we stand the impact of saying that the companies must close. Because for heaven's sake, if you incur as an SME a penalty of 50 million shillings and the jailing of your director, it's as much as saying, you know what, close, go and do something else. And we are saying that does not help recover the tax in any case. Ekiwandiiko kino bagenze maaso ne booleka nga basasula emisolo bitundu 25 ku 100 ku misolo egikuŋŋaanyizibwa mu ggwanga mu ngeri emu ne baagala n'emisolo gibadde gisasulwa ku bikozesebwa mu kusoma gikke wansi nga bagamba nti embeera ya COVID ebayisizza bubi. Ne tugamba nti kale buli ateeka ssente mu textile oba naye ng'agenda kuva wansi kujjayo cotton ku faamu amususule akole ewuzi akole engoye alyoka ajjeyo olugoye oluwedde nti tumwangwize tumwongeremu amaanyi nga tumuwa incentive emukkiriza okuleeta ssente ze wano obutazitwala walala. Wabula abakka batula akakiiko nga omubaka okuva e Butaamalamuwanga Kivumbi abambalidde ababuuzibwa nga bakimanyi ng'eggwanga birifiirwa obuse 7 ne bilioni 7 olw'emisolo gino egitasasulwa n'abajjukiza nga bakimanyi obuse 8 gavumenti balina okusasula mu kusasula emisolo era nga yeebuuza lwaki abantu bano baagala okuba nga tebasasula misolo era nga mbye basabye tebaleese na ngeri yonna gavumenti bwegenda kufuna nsimbi. Tinesiza abamanufacturer tesaanidde kusangibwa mu misolo gye basonyiyibwa. Bizinesi yaabwe eteekeddwa okuba okuproducinga ebintu ebingi. Abantu be basobola okugula ku muwendo omutono bakola amagoba ne bo balowooza nti okubaawo balina kuweebwa oxygen. Abakabaka balatula akakiiko kano omubaka okuva e Nakapiripiti Faith Nakut ono naye yeewuunyiza n'agamba nti bibasabye singa babiteeka mu nkola kitegeeza nti byenfuna by'eggwanga byakunaabuuka era n'ebyemisolo bigenda kusereba. I'm only worried, Mr. Chairman, that if that exemption is granted, we might not have anybody that will be taxed in terms of the manufacturing sector. Mu kaseera kano akakiiko kagenda maaso n'okufuna endowooza z'abantu ab'enjawulo ku misolo emimu gye gireetebwa. Mu Russell TV nze Grace Girinya ne Rick Sebalamu omunnyo.